Good afternoon. In a meeting at obujjawa sijimanyi. Bwagenda mu parliament n'ateese ebintu ng'ate si ffe tubimutumye kitegeeza aba afuuse misrepresentative of the views of Mityana South. Kitegeeza aba tateese ebyo ffe bitwakoze eki. N'olwekyo twagala abantu bategeere Mityana South kizibu ki ekigiruma. Mulidde bannange, n'olwekyo njagala muveeyo mwogere ku bizibu bya Mityana South era bwe tumala because eno consultative meeting twaze kwogera ku nsonga za Mityana South. Era twagala abantu abali bamanye biki ebituluma era bye biri ku floor ya parliament nga Mityana South yensonga eyo bannange. N'olwekyo ebizibu ebyo saagala nze mbibogerere, njagala bive mu ffe. Kimala bekolera bye baagala nga bo wabula mwe mulemye okulaba ensonga eziruma eggwanga muzze kwekusanga mulo kuba bakusuubiza obusente okoleraani ssebo. Twagala otubuulire okoleraani sawo mukulu lumu. Tulina amakubo gajjudde ebinnya. Ffe nga bannamityana tuli basuubuzi, tuli balimi. Otuyambye otya? Tubadde tusaba mukulu lumu. Etteeka lyo ffe nga bannamityana tuligaanye. Era tusaba olizeeyo mu bunnambiro era weetondere bannamityana mu bunnambiro ne Uganda yonna. Twakuteekamu obwesige ng'ozze weesibye akakookolo ku maaso ng'owooza nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert. Wabula ate bw'otuuse mu parliament weekolera bibyo byo byakutuma. Are you reflecting the president okwe weekolera bibyo nga gwe? Tubadde tusaba oyogere ku nsonga eziri mu ggwanga okusinga okwekusa gwe nga gwe. Era 2026 nkulayirira bw'otakyusaamu era ffe nga bannamityana twogedde n'olulimi olwa lumu. Genda tuleese MP waffe tubi Honorable President Tumajegere tetukisazaamu yadde n'olunaku n'olumu era tetugenda kwejjusa kujjayo sewo Mr. Lumu neyanza nnyo neyanza. Bannange etteeka lya lumu yali ekoledde nga lumu so si Mityana South. Tukooye Ngere ensonga eziruma Mityana South si etteeka lya lumu. Kati olumu yeekobaana n'embeera yonna kubeera. Kitegeera. Kuba tetulina tteeka lyetukoze, tetwekalakaasizza, tetulina kye tumenye, kwegamba kuba eddembe eryo lyonna lye tunoonya mu ggwanga. Banasa wano bakulu tebabadde ba NUP bokka. Mulimu n'aba NRM, mulimu aba DP, tuli ku nsonga ekale gwanga. Nzayimiridde wano ndi we NRM nanyi mu kifo kino. Naye nnumwa byakola. Bw'abanga agwena agweri naffe tumwesiga jjajje waffe. Nze nsubira nti yazze waffe naye yayiseewa. Oba okategedde. Omuntu aba alina gy'ava ng'abbeeyo naye waffe tetujja mwetaaga. Oba nze ndi we NRM. Olukiiko lwe lubadde be NUP bokka. Fetudde mu lukiiko lwaffe. Tudde mu lukiiko. Temanyi otumanyi twalinga mbwazo ng'otuyita embwa. Naye buno obudde watulwamu ate butaasa ebiruma abantu kati maama wange mulimi. Njogera ku bijanjaalo, njogera ku bbeeyi emmwanyi ebijanjaalo kasooli. Ate ebintu bitatuyamba. So mukama waffe ky'oyamulire oba tokyusaamu.
okulonda gwe senga twalonda onalebo makumbi naddayo nakolera eggwanga ne tumanya nti owe nalemu yatufuga bwotufugira mu buzibe watulonda ne tukulonda n'otugamba mugenda kuba mutambula nange bwomu naye se onalebo lumu tukusaba mukama waffe todda era nekisala okwegisa wakinakuwa akalulu kange ne bakuba embooko kuba erigenda mu kigangazi zoni mu kirwanya gonna oduka newejjanjaba wadde okundabirirako nejjanjaba n'omukono gukyali mulema kyokka tubale tukyalwana tulabe ng'ensi etereera ate era bimakubi byeyakola n'ebyokoze mukama katonda ansonyiwe okulonda omuntu eyeefuulira abantu sandikoze bweti naye nalekawo famire yange nenwana ndabe nga naffe wano Mityana South ebeera eyogerwako naye kati twakulondanga owa NUP owa DP naye kubuna obudde otusasuddemu werabira eddala naye onalaba makumbi ati twamufiirwa yagikwatako naye noyo agikutteko naye kale katuleete owaffe wadde batukuba embooko naye batukubira bwereere bannayuganda mutusonyiwe n'aba Mityana South mutusonyiwe bannange buli muntu gwe Banna Mityana South bino bye twali tunoonya ono ye gwe baali boogerako tuwulirize bannange bino Kyagulanyi bye yali ayogerako ono Kawukumi Kyagulanyi bano be yajja olabisa bunansonyiwa ngenda kiwunzika bwentyo olw'ensonga ffe nga bafuuti soja tukowa abantu nga bano abatwelimbikamu NUP tuli wansi wa pulezidenti omuntu yenna ajemera pulezidenti nagendeyo mukokasiza NRM eyo waggulu leader of opposition yakikirira pulezidenti waffe omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'omuyisaamu olugaayu n'ogenda eyo waggulu kino kye tulina okukukolera lumu tukooye webale nnyo kakati basebo ne bannyabo nsaba tuwuliziganye ku nsonga ya Lumu Richard yayogera bwati n'aganze temujja kuntiisatiisa mu myaka 10 mu myaka gye nnina mu palamenti ninayo emyaka 3 n'ekitundu mwe temugenda kuntiisatiisa nze nina ennimiro yange kitulaga nti mu myaka 3 gy'ayina 3 n'ekitundu akkuse era nabagamba luli nti bannange oyo munanfuusi jjukira bwe yava wano omuntu omuganda n'ava wano n'agenda eri okuleeta ekiteeso ekigenda tukosa wano ekyamazima mu butuufu yaddira yalinnya omuti n'atandika akunama mu Buganda tebakunamayo tukkiriziganye luli twaleeta buyondo ssula abamu ne balabanga lumu ono gwe mulaba mu muntu kumbe ensujju kungulu ya kiragala munda saawa zino tulese Honorable Kintu Grace tutegedde saawa zino nti bamututte muntu aleetali nnungi naye twekakasanga n'obuwanguzi tukyabuyina era twekakasa nga ekintu kino kyonna kyetukola tetuli menya wamateeka wabula tuli mu nsonga y'okulumirira eggwanga n'ekitundu kya Mityana South okubeera nga ekyamazima be bamu abaatulyamu olukwe mu pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi kati twategedde Kawukumi okubeera ng'atuviira tutekewo people power our power so NRM egendere lumu waayo tuleete NUP n'ekintu Ssaabasajja Kabaka wange olwaleero bwe tusindika omubaka mu palamenti tulowooza nti agenda kuteesa mateeka bagateeke mu nkola akomewo obufu abaamulonda ataddeyo ayogere ebituluma bannange kitalo nnyo tulina ebituluma okusinziira ku tteeka omubaka waffe lyaleeta olunaku makumbi bwe twali tumugjamu obwesige yeetuminkiriza togikwatako bwe bagenda ne bamugamba gyatubuuza teyatubuuza bwe yaddayo n'agamba nti ab'Emityana bagambye tukikole ki naffe tetwali babi ne tumugamba nti mukama akuwummuze mirembe kyannaku nnyo mwami Lumu bwe yali ajja mu constituency yajjira ku opposition naye ngenda kubuuza mwami Lumu akolera ani olw'ensonga nganze omukyala tulina ebituluma ekisooka mu constituency eno abakyala bakyazaalira mu bamulerwa era ne bafiirayo bwe bamala okufiirayo n'abaana ne bafiirayo omubaka ekyo tasobola kitwala mu palamenti ne tufuna bwe tuyamba ku bamulerwa bano ne baba nga balina obuyambi kituufu batuyamba bazaalisa naye nga balina obuyambi obusobola okwongerayo abantu bano singa babeerawo embeera embi ensonga ey'okubiri tulina abaana baffe abaafa era abawambibwa n'olwaleero
Honorable Kintu Fred Grace Majegere tubadde tuli mu kukubaganya birowoozo. Poliisi y'e Kanyonyezze n'emuambushinga n'emutwala mu ntwala etali ya buvunaanyizibwa. Tetumanyi gye bamututte, tetumanyi bagenze mukola. Bwe batyo ne Mulumu bwe yali akyajja mu muno baakuba abaana ne babatta. Ekyokulabirako tulina omwana eyafa e Busunju n'aleka abaana babiri. Lumu teyasobola kubadduukirira, tasobola nga kwogera nti abaana baffe bafiira makomera, tasobola kwogera nti nno tuwambirwa ng'owa opposition. Lumu okoleraani. Ensonga ey'okusatu, mu malwaliro temuliimu ddagala, tetulina ddagala wadde panado. Olwaleero tulina amalwaliro mu Mityana South Constituency, temuliimu wadde panado, temuliimu wadde ddagala. Mwami Lumu mutwe kyogenda tuteeseza tuwa eddagala, atuteeseza bitatuyamba. Ekyo si kyekizibu ekiruma banna Mityana South. Ensonga endala ey'okuna, emmwanyi yaffe essaawa zino etandise okutyoboolwa. Tuwulira nti bagamba bagenda okuleeta etteeka ng'alina okulima emmwanyi alina okuba ng'awa omusolo. Nze alimye emmwanyi yange ku ttaka lyange ku maanyi gange, lwaki oyagala ntegeko omusolo? Ebyo byonna Lumu abiraba naye tasobola byogerako. Munsonyiwe ndi munyiikaavu kubanga Lumu bwe mulaba nsobola omuluma ne mutta. Okutyoboola eddembe ly'abakyala, okutyoboola eddembe ly'abakyala kuli Mityana South Constituency. Abakyala batuyisanga abaddu, tasobola kuvaayo agenda atulwanire mu Parliament. Ekyokubiri, abaana basobezebwako. Mu Mityana South abantu bangi basobya ku baana. Ago gonna amateeka weegali, yeefuula looya ate yagenda tuteeseza Mityana tatuyambye. Ndowooza bye byange mbadde nsaba kuwa mwami Mulumu obubaka. Leka tukobe ejjagalira na tukubira mpiiyi. Tukusaba otambule bukolokolo nga mukama wo Mawu. Otubuzaabuzizza ekimala. Mwami Lumu gwe senior advisor wa DP. Mawu bwe yatunda watugamba tewamanya. Ne tukulinda otwale etteeka mu kooti kubanga oli lawyer. Na guno gwaka tonyogangako. Ddala mu butuufu mwami Lumu okoleraani? Lumu okolera Museveni. Wummula mirembe, rest in peace mwami Lumu. Bannange akyali ku mulamwa okukolera opposition oba yadadde eri mwenaabe. So nkubiriza bannayuganda ne baganda bange mwenna abaliwo. Olwaleero nga Sekanyu tulina obulungi. Ffenna abakolera mu Sekanyu Town Council olwaleero batutaddeko okutuyolera akasasiro ku 14,000 buli mwezi. Nze ndowooza ebizibu ebituluma by'ebintu ng'ebyo Honorable bye yali tukoleddeko. Kusinga okutawaana n'okuleeta bintu. Nze bwe nali munoonyeza akalulu waliwo bye twateesaako ewaffe Zigeri nga okututeeseza ku mmwanyi ebirime. Nze mpulira essanyu singa bukya ku makya omubaka wange n'agenda mu Parliament n'aleeta etteeka nti eddagala ly'ebirime oba ebikozesebwa mu nnimiro bikeke ebbeeyi okusinga ku by'ennima. Nsanyuka nti omubaka ankoledde, naye olwaleero kasooli gw'ennima wanusu bitaano n'ecupa y'eddagala emu ya mitwalo 2.5. So kakati nze ng'owe Sekanyu nja kuwa kiboko ku Lumuli kyange ate nga ndi wa opposition. Nfunira lwa era nfunirawo essanyu nti omubaka yandeetedde etteeka. Nze bwe ntunulamu sirabawo erinnyambira. Era bakama bange njagala muntegeeze kuba nkimanyi bwe muli wano nti nze Sekyeneddaani namulonda nga ndi wa NUP. Era ku lw'obulumi obwo bwe mpulira etteeka lino terina we litugasiza. Kuba nze luli nali ku TV nga bagamba nti atwagala tulonderera opposition nga naffe tumwinako obuvunaanyizibwa. Lwaki tebaleeta etteeka nga Parliament yonna ffenna tugiinako obuvunaanyizibwa ku biyisibwa? So nze ninamu obweraliikirivu, sirina na bingi nnyo byakwogera. Wabula nsaba Honorable Lumuli kyaffe addeyo yeekenneenye ebbago lyaleeta. Ffe nga bannamityana South tetusobola kukkiriza n'akamu n'akatono okuwagira ebbago eryo. Tetulikiririzaamu era tuligobera ddala mu constituency yaffe. Neyanza. Ati nga mungamba olimba nga ngamba Kimbowa kuli wa NUP mpagira ewa President Kyagulanyi sikola ki sikonkona nange ne ngamba nga bwe twali Kazindaalo nti Lumu ye mutuufu okola ki okulonda fe aba NUP era twagambanga waggulu tiiki ngambuleera wansi wosangawo Lumu wa DP okole ki ali ku mulamwa. Kumbe teyali ku nsonga zaffe, yali ku nsonga za jjejja. Era olwaleero mulaba etteeka lyaleeta namubuuzizza ampeeyo ensonga 3 lwaki etteeka lyo lijja mu Parliament nga liyamba opposition oba nga lijjako Museveni. Abuzaabuza buki alinnye eno alinnye era ndi mukwogerako ne looya wange Lumu saawa yonna ngenda mutwala mu kooti.
mugenda mukola mu kooti olw'okutubuzaabuza. Mukalulu yabuzaabuza omwana waffe wa NUP olwaleero singa ffe babaka abali wano nga twogera ku nsonga z'Abannayuganda. Yensonga lwaki naleese Honorable Fred Grace Kintu atutumule NUP mu Mityana South ayogere ku nsonga eziruma abantu. Ffe tulina wano abantu baffe balimi ba bikajjo, abantu baffe balimi ba kasooli, amakubo mabi, abantu tetulina malwaliro ddagala, tulina ensonga nnyingi ez'okwogerako. Ne si tteeka lya kulonda liddo likole ki? Ludda luvuganya. Yensonga lwaki muli wano. Neyanzeege mugende maaso n'okuteesa tugende ddala lumu okukola